That's your security. Do we look armed? But who has a pistol? No. Can you put those things down? We'll take it once. He told me that there is no one. There isn't. So you pull out the pistol? Wabaddewo okuwanyisiganya amasasi ku kyalo Guluma ekisangibwa mu Goma Division Seta Municipal y'e Mukono yali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Fred Yiga bw'alumbye amaka ga famire y'omugenzi Kasagga Andrew yamanyika ennyo nga Zimwe yalina kampuni ya Zimwe Construction ng'ekola enguudo eyafa kati emyaka 15 n'aleeta abavubuka abakutte ebiso embazzi n'ensuuluulu n'asimoggola oluguudo olubatuusa maka gaabwe. Oyo batujooza okuva kino oyo omwana obwana najja n'atujooga ate muganda we mukulu w'essimu yali muganda we ye yali alaba sensi muganda we naye oyo Kasagga beeberereri mu mpale nnyimpi ne bajooga ffe abali. You cannot stay away from your pleadings, and we have the agreement. You didn't live in this kind of situation. Honestly, the other side. Bino byonna nga bigenda mu maaso wabaddewo era okuwanyisiganya ebisongovu mutabani w'omugenzi Paul Kasagga bw'aleese emmotoka n'agikiika mu binnya abavubuka mwe babadde batandise okusimoggola wabula tekibalobedde bavubuka bano kugenda mu maaso na kusima binnya nga bagamba nti bali ku biragiro bye yali omuduumizi wa poliisi Fred Yiga. You see what these people are doing to the road? You see what they're doing to the road? You see what they're doing to the road? That's why we're here. I'm helping my mother go help his father. He's doing something wrong. They sold this place to us. Why are you trying to take it? Abamu ku bafamire bagezezzaako okusumulula embwa enkambwe okkira ekitalo zigoba abavubuka bano kyokka nga basiwa nsaano ku mazzi olwo ne bagenda mu maaso n'okukola ebikolwa eby'effujjo ku maka gaabwe. Bano era bakkakkanye ku kisengenge ayawula amaka ga Fred Yiga kw'ossa n'ag'omugenzi Kasagga Andrew ne geeti byonna ne babimenya. Is the video showing them Mr. Yiga is seated down there. Say, well, this is what the man you are protecting is doing to our property. Is this right? And he's here, he has refused to leave. Mr. DPC, is this right? Thank you. DPC. It's DPC. Njogede naye ku simu
yalagidde okukwata abaana mugamba nti ate bayonoona wane waffe talina kyakolawo naye ono yayanguye kuweereza patro kukwata baana nze lwaki taweereza patro kutaasa byange ate ngenda naye mukola ki naye ngenda mumulisa is in bed with Mr. Iga. Bigenda mu maaso ng'eyali omuduumizi wa poliisi ono Fred Iga kw'ossa ne mukyala Beatrice Iga balaba era nga bawera nti kino bakikola kubanga bano ettaka kwe bali lyabwe. Ndowooza yogera n'ejjaji abadde akugambye atya kubanga kukiika kukireeta era alese n'abamawulire ndi wano nabo. Yes, ndi mu ttaka lyange mwenkolera nga at least tuyita okwo kuki kakati nga ko bw'okajjayo lino lyonna ettaka erigenda lyo ligendanga bwenti okujjako kali ke kabadde kayingira ki kakati kiba kitegeeza we have to reserve eno kaba tekaliyo era nenebaza Katonda kuba ekisa kye nalina wadde bano abaana beerega ba Pawulo naye nga nsaasira mukyala wadde naye oba yaluzinga senses tebatugire nnyo ng'ate balina openinga gundi yaabwe tukikola tutya I don't know. Kyokka abaddewo era okutya omusirikale akuuma amaka g'omugenzi bw'aggyeeyo pisito oluvannyuma lw'okumulemmesa okutuuka ku mukama we olwo Fred Iga n'amusooyasya akajuujuuji w'ebibuuzo nti gwani naye kwe kumuddamu nti ate gwe gwani olwo n'agezaako okumukuba amasasi era ekiddiridde Fred Iga kwemulula. Which security company is this? We need to get this security company. Guard force, that's how you behave. You pull a pistol on people. Let me call the Inspector General. Gega macheka nga muyingira guard gundi ezo. And you are speaking to a police commander. It's okay. Yes. Is this the way you were trained? Who? You're a police commander. This is private property. So, I have not come to fight. Please put it back. It's okay. I have come to No find. one is armed here. It's okay. Me, what I've brought you home to see what is going on. Okay. Take back your pistol. So then put away the pistol. I also have one. What's with the pistol? It's not for public show. So, okay. Who is responsible? No one. How is it your business? We are standing on our land. Everyone here has a... These are our two. In our property. Now, okay. Let's go straight. Kyokka embeera eyongedde okutabuka. Fred Iga bw'akomyewo n'ekigreda olwo n'atandika okusimoggola oluguudo lwonna n'okusimamu ebinnya ebinene ebizibu nga bw'awera era nga poliisi y'e Mukono erabiddwako ng'egezaako okumukakkanya kyokka nga nabo bw'abasooyasa akajujuzi ebibuuzo nti bo be baani abo baagala omukomya ku kyakola kubanga tewali amwenkana mayinja.
bazibye eri gye litandikira waffe naye awo bwe twagula access road bwe bazimba ne balaba nga waliwo encroachment muzeeyi n'agenda n'alaba Mwamiyiga ne bateesa n'abasasula okiwulira musajja wattu n'afa ne basirikira endagaano tugizuula luvannyuma nga batukyunya baagala tubaweemu ettaka lyeri wansi tugizuula tubagobayo kati okubagobayo kati basiba wano okiwulira kyokka endagaano tebajoogerako ate nga mukyala we yarisiibinga ssente mu maaso ga Mwamiyiga mukyala we yani ye Beatrice Yiga era endagaano weeri okitegeera eraga nti muzeeyi yes muzeeyi yasasulawo million 17 in 2004 okitegeera naye kakati babyegaana beewunza balinga abatabimanyi buli we balina banneiba bali nabo bayomba n'amataka nawo kiki kye baagala kubba bubbi bantu binagwa teyatukola n'ofuuyira emmere yaffe. This is my land. This is our land. the land. Can I show them the agreement? Abamu ku bafamire nga bakulembeddwamu Musika Paul Kasagga batulaze endagaano egambibwa okuba nti kitaabwe Zimwe kwe yagulira ekkubo lino emyaka 17 emabega ng'ali agula ku mukyala wa Fred Yiga Beatrice Yiga kyokka bano bavumiridde effujjo eribakoleddwako. Kibi nnyo nti omugenzi tumuzza mu bino naye erinnya lye liryo mweriri yabasasula era Mwamiyiga endagaano eno tajeegaana. Bwe twagijjaayo mu 2 bwe twagijjaayo mu 2015 ne balyoka bagikkiriza mukyala Yiga n'agamba ako kaali kasiimo akasiimo bakakolera endagaano ye kalo baba batuguza access road nga bagamba nti si yeeno batulage access road gye batuguza oba bagamba nti si yeeno ng'egenda to his home on Gulama Hill batulage access road gye baguza omugenzi oba eno si gye batuguza endagaano yeeno. Nze ebyo ebigambo byange byokka. Afande Yiga wali wano wali wansi atuuti kitegeera kiza yasindise bano yabasindise nze kyekyo kyokka kye ŋŋamba oba si eno access road gye baguza omugenzi bamulage gye bamuguza kyekyo kyokka yabakoze bagenda ne bafunza mwannyinaze mu 2015 ne bamuyiikiriza bamugamba gwe tugenda kumenya ewammwe tugenda mmenyawo tetwabaguza biki nga n'endagaano yennyini gye twogerako ffe twali tetunnagirabako ne bamulika kakati n'abagamba nti mugira mwannyinaze n'abakkiriza balimireko ku eka 2 n'ekitundu ku eka zaffe kumpi 3 ze tulina wano n'abakkirizaako balimireko ng'ensonga zino bwe zigonjoolwa tuba tuli mu kuzigonjoola nga tugwa ku ndagaano eyabagula gye baali basirikidde. Bwe twabuuza mukyala Yiga bwe twababuuza mwami n'omukyala Yiga nti endagaano eno mugimanyiiko lwaki mutuyiikiriza okutwala eka 2 ekitundu wali wansi ng'ate ekkubo lye mutuvunaana nti twayingira omugenzi yaligula. Mukyala Yiga yatandikaga nti ako kaali kasiimo kya kasiimo bakakolera endagaano ye yali amusiima ki okiwulira. Abantu bano bakulu panya babamanyi babbi battaka buli babeera buli abalinaanye wonna wa mu mukono muno balina entalo z'amataka babbi b'amataka. Kaakati bwe twazuula endagaano tubagamba neemulekerawo okulimira mu ttaka liri eka 2 ekitundu mwabagobayo ne tubagobayo ne balemerayo paka bwe nabagobayo n'ensi basenga kati bwe nabagobyeyo nabo ne bajja okuziba ekkubo ly'omugenzi wane lireeta kati namwandu mu maka ge mukiwulira era lye lino babadde balisima nga bwe mulaba n'okukutula chain link yenna batukolako effujjo okutugoba ku kkubo lye twagula naye oba baagala tubasasule
naye ekituufu baali baagala ttaka lya wansi we twabagobye kati kwe kujja okulumba wano okuziba ekkubo lino naye naffe tetugenda kukkiriza kubanga ono omusajja yesi w'amaanyi AIGP poliisi yonna emutya okiwulira ku makya kuno bazze bakutta abaana baffe abakozi ba faamu babasibye DPC w'e Mukono aweereza patro mu bwangu nnyo ne babasiba naye bwe mukubidde nti ate abantu boonoona property yaffe boonoona ebintu byaffe aganye okuweereza ki obuyambi tuli mu kwerwanako ffeka kubanga omusajja bamutya yali munene mu poliisi twateekayo omusango bwe yasooka okujja n'aziba ekkubo lino wiiki 2 emabega naye nkugamba nti nakati fayiro tetambula buli omu ofiisa paka DPC batyo mukubira essimu muyita ku poliisi tasobola tebamusobola kakati naffe tulaja tugamba nanga ani akola ki ani asobola otuyamba mu nsonga eno ani kiwulira so tuli wano tugamba bannange tukoze tutya poliisi gye tuddukira teri buyambi omusajja bamutya wano ku ground omusajja ayonoona bintu bya namwandu kiriwo okusaawazi empanya nti yadde agezaako mbu anoonya boundary weziyita ffe tetuganye boundaries kubanga omugenzi yakkiriza nti yayingira ki ewaabwe kwe kugendayo n'abasasula era ffe empanye tetuziganye kituufu naye ate waasasulwa ekkubo lino limazeewo kumpi kati emyaka gigenda mu 20 years etteeka mu Uganda ligamba omuntu waba alina ekkubo nga ligenda buwe myaka 10 n'okusoba tosobola kuliggala mwami Yiga kati akola bibi etali ku mateeka gaki ga Uganda etteeka liri kiriya ndi oba oyagala okuggala ekkubo yeta minisita owa landizi ajje ku ground ayita abatuuze ababuuze ku kkubo eryo oba balyetaaga oba tebalyetaaga mwami Yiga akola bibye atufufugaza anyigiriza namwandu amufuukidde ekizibu naye kubanga poliisi ekola ki emutya teri asobola mugamba ku munnamateeka wa famire eno Nakendo Ibrahimu agamba nti ensonga zakuggwera mu kkooti eri omulamuzi kuba oluguudo lwe boonoonye lwakamala emyaka 20 nga ne poliisi y'e Mukono mu kifo ky'okubayamba atezze ku bakozi b'ewaka ate olwo bo nebakwata kyennyamiza era kyennyamiza nnyo okuba nti omuntu ate alina okukuuma eddembe ly'abannayuganda n'okukuuma ebyabwe ate ye perpetrator agenze mu maaso okubanga akola ekifaananyi kiti bakutta abantu nga bameka bakutta abaana 4 abakozi ba famire ya Mwami Zimwe nga mwe muli ba driver ne basikaali abakuumawo nze Nakendo Ibrahim ffe bapuliida ba famire ya Mwami Zimwe esangibwa wano ku Eseta ku Gulama Hill kitalo nnyo kye tulabye olunaku lwa leero bawe mulaba wano ekkubo erigenda mu maka ga client waffe bagitimyemu trench y'amaanyi nga babalemesa okuba nga batuukirira amaka gaabwe ekkubo lino limazeewo emyaka 2 nga liri mu existence kitalo nnyo nti omukulu AIGP former AIGP Mwami Yiga Frederick olw'obusungu obungi yazze n'abanga yatemyemu olukonko nga wanayitawo wawe weewaawo agenze ng'atema ebifo bingi nnyo mu kolansi ono aweza kilomita nga 2 okuva wansi ku Namiryango Road tugezezaako okwekubira enduulu twagenda ku poliisi e Mukono bwe tutuukayo ne tulaba OCCID n'atugamba nti ajja mmusamoninga unfortunately ne guno gwakata muyitanga ne tugenda owa RDC bwe twagenda owa RDC Mwami Yiga yajja naye yali mukambwe teyatuwa audience tebalina buyinza bumusamoninga bo baranka za wansi tufunye ku masimu g'aba director bonna tubakubidde kyamukisa mubi tebakutte so tuli mu mbeera efaanana bwetyo wano ku Kasozi Gulama tujja kwongera okwekubira enduulu tuline essuubi nti kooti z'amateeka zijja tuyamba naye nga embeera efaanana bweti tesaana kugenda mu maaso naddala ng'ekolebwa omwami yali former AIGP ekyo kitiibwa kyamaanyi nnyo mu poliisi eri abakulu ba poliisi nti mukome ku maanyi ge mukozesa nga mudiringa n'abantu ba wansi kitalo nnyo era tusaba nti mutudduukire mu mbeera yonna feka olw'okuba tetulina wala wonna we tuddukire okugjako mu kooti z'amateeka ezo then n'abaana baffe babasanze wano ku makya ne babakwata kabbanga lyezze DPC w'e Mukono gwe tubadde okusinziira ku bifaananyi n'obutambi bw'amaloboozi bwe tukutte Fred Yiga
ng'ali wamu ne mukyala we bagamba nti Kagwake geetonyo wakiri banaasula mu kkomero Luzira amateeka gajja kulamula kubanga ebbanga ddene lye bamaze nga baagala okutwala ettaka lyabwe. Kati ndowooza wangi simanyi ekitegeeza wano wonna wuwo wano This is asphalt. This is not marble. It's asphalt. Aclaiming ati yakulawo kuba sente yaziwani simanyi. They don't know the classification. No, they were cutting up house. Ebyapa byange yo story gigenderere kubanga saagala bupedde gwe mu trouble. Ate nze mayiwe embeera mu kintu kibeeramu nawe egendereza na kumanya. kati kano akakuubo kano nga we kali konna kako okuva awo omwana oyo okuva ku kikolera oyo omwana ayambadde akoofiira waali ndowooza zi x ozirengera ku kisenge x ezo zikkirira bulungi nezikkirira paka emmanga eri era we mukyukidde waliwo n'ejjinja lyange era ekitegeeza kati bano bakubba bubbi yes oyo mubbi abba bubbi kitaawe yakikola oyo omwana yali muto nga tamanyi bigenda mu maaso kitaawe Siimwe Kasagga ye yabikola obwedda anoonya b'amawulire kitaawe ye yabikola kakati era naye agamba nti nze nali muto saabitegeera empapula ze yagwako ezigamba nti yakuba sezirina kyakukolagana nange and this land is mine era kyenjenji surveying singa ojja lwakuba ajja kuwulira nti oba kiki ebyo byonna byalagira tebijja kukola ngenina nakyuma wakisi kati tujja kuwulirira Nyanzowooza sekyo